Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Ettonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula Erizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira. Mbalamusizza mwenna bakika na mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo. Twebaza taata Tonda ne Mama Namugereka weppo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo abatutuusizza ndeppo ku lunaku olwaleero, ate tusobole okubeera nga tugabana ku kaseera kano naddala ak'amakyusa akatabeerangawo okubeera nga tukyusibwa nga tuli mu nnyama, kubanga nazze kuno okuva obutonzi bwe bwatandika amakyusa gabadde tusooka kumala kukyusibwa mbeera ate ne tusunsulwa oba ze bayita endiga n'embuzi ne zisobola okubeera nga ate tuddamu olugendo olupya okusinziira ku butonzi. Naye olunaku olwaleero tuli mu kaseera kano ak'omuwendo ate ng'ekikwasa ennaku bangi abatamanyi. Oli wa ddembe okusobola okubeera ng'owuliriza ebigambo bino oba okubigaana, bw'obeera nga obuuzizza omwoyo gwo oba omutima gwo ne gutakkiriziganya na by'ogenda kuwuliriza, oli wa ddembe okubigaana oba okubikkiriza, kubanga oli Katonda eyeetengeredde atalina kubeera nga asalirwawo, naye alina okubeera nga yeesalirawo nga ye, kubanga kye kirabo ekyatuweebwa kitaffe Ettonda ne Mama Namugereka eri buli kitonde. Weewaawo olwaleero nkomyewo nate n'omulamwa guno gwabuuziddwa omwami Seremba ku YouTube. Yambuuzizza, yansabye nsobole okubeera nga njogera ku biro bya Lubaale, Mululubale, omuzungu ky'amanyi nga Zodiac. Naye nali nakikolako emabega, nali nasomesaako omusomo emabega. So nakutte linki ne ngikuweereza oba ne ngiteeka ku komenti yo, naye mbadde naakaddawo olwaleero after lunch nga mmaze ekyemisana kulya ku bibala, then jjajja nanzuukusa naŋŋamba nzireewo nsomese ne ntunuulira ensawo gye mpandiikamu emisomo nga ndaba bannange simanyi ngeri we ŋŋenda kugufuna mu bwangu, naye olupapula lw'enti lwensookeddeko lwe lubaddeko omusomo gw'ebiro bino. Weewaawo, so katutuule tusenvule tulabe nate ebiro bino ebya Lubaale, omuzungu by'amanyi nga Zodiac. Ngibaweerezza abali ku WhatsApp ate ne ku Facebook ne YouTube. Ngenda kuba nga nkozesa ebiro ebyo engeri nga bajjajjaffe we babisengekamu okuva edda n'edda. Obutonzi bwaffe butudde mu myaliriro 12 era nga n'ekyombo kyaffe kirimu emyaliriro 12 oba enzizi 12, nga buli kimu mu cosmos oba kye tuyita universe yonna ekolerwa obwe12. Y'ensonga lwaki mulaba mu bitabo bye baatutega byali biyogera ku bintu ebitutuddemu, kubanga ye first small part of the cosmos, naye bagenda babikyusakyusa nga babiteekako amannya ag'abantu aba bulijjo basobole okubeera nga batubuzaabuza twerabire wa gye twava. Ensonga lwaki olaba abajulizi manya abayigirize 12, olaba ebika 12 ebya Isirayiri oba mukitegeera. So ennamba 12 lyankizo nnyo mu butonzi bwaffe mu universe gye tulimu. Tegeera. So mu butonzi bwa universe gye tulimu erimu emyaliriro
erimu emyaliriro oba kyetwandiise ebibiina 12 nga buli we tumalirizaako ebibiina 12 ebyo omuzungu kye yandiise nga enzingu oba cycles bakatonda aba universe basengekebwa okuva mu bibiina ekimu okudda ku kirala nga bakozesa obwakatonda obubeera butudde mu mutima gwabwe kubanga task oba trick eriwo nti oyina okukuŋŋaanya amasannyalaze ate agakutwala ku level endala. Nazze kuno emabega babadde nga omuntu abeera kinnoomu n'abeera nga akuŋŋaanya amasannyalaze waafa waakomawo that is nga amaze okuva mu level ziri ezisooka ezokubiri entambula esooka eyokubiri n'atuuka mu yokusatu mwayambalira ennyama ng'alina okufa n'azuukira n'addamu n'abbulukukira ewalala n'agenda ng'agattagatta okuyiga engeri y'okudda ewaka n'okukomyawo amasannyalaze ago agakwasaganya obulongo bwe. Kitegeera? So omuntu oyo we yawezanga amasannyalaze nga afuulibwa oba nga agraduatingibwa we yali ng'abeera nga wano yali nga atwalibwa mu Agatha oba ensi eya wansi eri mu dimension ye already ey'okutaano kubanga vampire we zaayagala okubeera nga nazo gigenda ziginvading ensi eya wansi bajjajja baayangwa mangu ne baggala enzigi kubanga baayagala basooke bakubeyo nuclear badestabilizinge amasannyalaze gaayo then vampire zigende nga ziba programminga nabo mpolampola zibajje ku mulamwa naye bajjajja ne baggala enzigi ezaali ziridingamu ne portals ezaali zirina okugendayo ne lisigala nga ababeera bayise okuva wano then batwalibwa ku mwaliriro ogwo ogwokutaano. So tasiki yaffe eri ffe nga bakatonda okusobola okubeera nga tukula naye mu kiseera kino kyanjawulo nti tugende oba olukungula oba amakungula gawamu oba ga planet yonna ate n'ekyenjawulo nti luno kye bayita amakyusa omuzungu kyayita ascension. Amakyusa kye kimu n'ascension ekoleddwa nga tuli mu mibiri then basunsule embuzi n'endiga. Endiga ziyongere okubeera nga zitambulira mu masannyalaze amapya gye bayita new earth oba new Jerusalem ate abasigadde gye bayita embuzi then zitwalibwe ku sseŋŋenda endala zisobole okubeera nga ziddamu okwezuula n'okukkiriza nti baana ba kitaffe Tonda ne Maama Namugereka nga bwe busika bwabwe. Eno ligenda kubeera katala y'amaanyi nnyo mu kaseera akajja era kibadde kirungi nnyo nti mwami Seremba wabuuzizza ekibuuzo kino tusobole okubeera nga tukinnyekera kubanga wali emabega nali ndowooza tuli mu tageti ya mitwalo mmanya ya myaka nga 10 naye nze okusinziira bino byange okusinziira byendaba tetukyaweza mwaka. Ekyo kyo njagala mukimanye okusinziira gyendaba tetukyaweza mwaka kubanga already cycle yaggwako mu 2000 ne batwongerayo paka 2020 okwetegeka preparation stages tuli mu transit ey'okwawula embuzi n'endiga then n'okuzza obujja Maama Natimba n'okuzza obumu obw'obulongo obwa Natimba ne Ssetimba. So ebisenge bino nabyo biri 12 nga naffe we tulina enzize 12 era n'emyaliriro gye tuyita
buli kimu ekisengekebwa kiri mu 12 kati naffe enzizi zaffe ezitutwala ziri 12 naye nga obutonzi bugenda bukyuka buli cycles kati okusinziira cycle eno weewedde amasannyalaze agava okuva eri taata ne maama gaba gasobola okuyongerako naye era tutambulira mu cycles ez'omunda 12 naye zisobola okubeera nga zigenda omulundi guno zigenda kweyongerakokko okusinziira bakama baffe we bali babatutegeezeza kiki kitaffe Tonda ne Maama Namugereka kyasobodde okubeera nga ayongera oba okubeera nga ateekawo. So tuyina ebisenge 12 era yansabye nti nnyonnyola engeri zodiac signs engeri wezikwatagana mu lubaale waffe owa Buganda. So kyetugenda okubeera nga tukola okutandika season yonna oba kyetuyita omuzingo okutandika omuzingo oba cycle y'obutonzi gutandikira mu Bwamukasa kati kyetulimu kyetwatuuseemu naye Bumwamukasa butuukamu abo bokka ababeera bakolifayinze nga zendiga ezisobodde okubeera nga zituuka mu masannyalaze y'ensonga lwaki tasiki yange gwe naawe okusobola okubeera nga okwata ku mbuzi zisobole okubeera nga zeezuula nti mpologoma nti baana ba kitaffe Tonda ne Maama Namugereka basobole baleme kubeera nga baggyibwa ku sseŋŋende eno mu kaseera akatali kawala kitegeera. So kyekiseera kyetulimu so kyetugenda kati okutandikiramu kubanga kati cycle mpya tuli just mu makungula kuddamu kusoma katugambe nti nno weebeera ng'ebadde secondary tubale nti nno nursery yali level esooka wetwali amayinja biki ebyo wetwaliko emiti then n'oyingira mu level ey'okubiri n'obeerako ebisolo binyonyi n'oyingira mu level ey'okusatu gye twandiyise kati ey'ebisolo ye ya primary kati w'oyingidde oba wetwayingira mu by'abantu n'ebeera level eya secondary. Jjukira buli level ezo zibale nti zitambulira mu myaliriro 12 kitegeera. So mu myaliriro 12 oba mu kitegeera. So kati tutandika omwaliriro omupya nga bamaze okusobola okubeera nga basengeka naye nga kugenda kubeera kusalawo okwo nze naawe abanaagaana okubeera nga bakkiriza nti baana ba kitaffe Tonda ne Maama Namugereka balina okuddizibwa okutwalibwa ku sseŋŋende endala basalewo kitegeera. So kigambo kyamaanyi nnyo eri ggwe nze naawe okusobola okubeera nga tusalawo ku ebyo ebigenda okuddirira mu maaso awo mu bbanga eritali lya wala weewaawo. So cycle etandika ne Aquarius oba kye tuyita Obwamukasa. Obwamukasa buno bukwasaganya obutonzi bw'amazzi Jjajja Mukasa ne Maama Namukasa. Jjajja Mukasa ne Maama Namukasa. Mu lubaale waffe ng'Abaganda tuteekerera Obwamukasa ne Maama Namukasa mu mwezi ogwa January gwe twandiyise omwezi ogw'olubereberye nga 2 okuva nga 2 okutuuka mu mwezi ogwokubiri ogwa February nga 19 omwo tukwasaganyizibwamu oba ekisenge ekyo kimanyikiddwa nga ekya Bwamukasa
era mu nteekateeka za lubaale waffe season gye tusamiririramu ensonga zaffe si mu Buganda bwokka naye bonna naye tuyogera kati nga Baganda mu January nga 2 paka February nga 19 mwe tusamiriramu ensonga za mukasa. Jukira levels zino zikkirira paka ku buntu kubanga ffenna tuyina 12 zikkirira ne zikkiya ne ku ssaawa n'essaawa kati tuyogere nti n'essaawa zennyini ez'olunaku nazo ziyina time eya lubaale ono oba ey'abajjajjaffe. Ensonga lwaki mulaba 12 emyezi 12 emyezi 12 emyezi 12 essaawa 12 n'abayigiriza mulaba baali 12 ne tribes za Israel nagwo zaali oba ze tuyita ebika bya Israel nabyo byali 12. Waliwo engeri nnyingi nnyo gye bajja bakozesa ekigundi eno 12. So ekyo ekisenge ekisooka kyekyabwa mukasa kye kirimu omusajja akutte ensuwa ey'amazzi ng'ayiwa amazzi ago abeera bwa mukasa nga bugattaganya. Jjukira ensuwa eba eyimiridde mu bwannaalongo nga bwe bw'obutuddemu maama namukasa ensuwa n'amazzi. Ekyo kye kisenge ekisooka. Kitegera. So tudda ku kisenge ekyokubiri. Ekisenge ekyokubiri kye kimanyikiddwa nga ekisenge eky'abalongo bajjajja mukasa ne maama namukasa nga kye kimanyikiddwa nga Pisces. Pisces ekyo kye kigaataganya ebyennyanja bibiri. Ndowooza mubiraba ebyennyanja ebyo mu makyaki ne ku mmotoka z'abalokole nga bagamba road. Naye wano mu season eno tuteekereramu obulongo bw'oku mazzi n'obulongo bw'oku lukalu. Be balongo bajjajja mukasa ne kabaka bulamu. Oba mukitegeera? Tuteekereramu lubaale ono mu obw'obulongo mu mwezi ogwokubiri, okuva omwezi ogwokubiri nga 2 paka mu gwokusatu nga 2 kyetwandiyise March, okuva Febu nga 2 paka mu March nga 2. Awo we tuteekerera obulongo bwa musoke, obulongo bwa mukasa ne jjajja bulamu nga bwe bukattaganya obulongo bw'oku nnyanja n'obulongo bw'oku lukalu. Ge gamateeka abiri agakola obutonzi bw'ensi wano kwe tuli. Kyovula nti tulina amateeka ag'oku nnyanja n'amateeka ag'oku lukalu. Kitegeera? So ekyo kisenge kya kubiri. We tuva ku kisenge ekyokubiri, ebisenge ebyo byonna birina planets mwe zigwa era ezigwamu era ffenna tugabanya ku bumu obwo. Ffenna y'ensonga lwaki osanga nga lubaale yenna asangibwa buli wamu. Kitegeera? Si bino bye babalimba ne babalowooza nti olina kutegeera, simanyi olirake, simanyi biki ebyo byonna baba sibavako. Tudda ku kisenge ekyokusatu. Ekisenge ekyokusatu nga kye kimanyikiddwa nga ekya jjajja kiwanuka, kye kimanyikiddwa nga Aries. Kye kiyina omutwe gw'endiga oba nga y'endiga
ndowooza ng'Abaganda mumanyi endiga yaani ya jjajja Kiwanuka nga bikwataganya obw'enjuba. Kitegera ekikwataganya obw'enjuba oba obwa jjajja Mukasa nga atudde mu bulamuzi bwe obw'endiga. Tuteekerera ng'Abaganda oba nga ba light workers oba abasamize. Obusamize ke light worker okuleeta oba okuseemize kye bayita to bring light. Y'ensonga lwaki muwuliriza abajjajja nga babagamba nti ono omuntu ng'alina ekizikiza kingi abeera agamba nti alina ebikolo bingi nnyo by'azze akola obulamu bwe obw'emabega oba by'azze akola maybe mu bulamu obwo nejjukira n'obulamu obw'emabega ojja okaalinga nabwo oba ojja otambula nabwo. Kitegera so ng'Abaganda tuteekerera Lubaale ono okuva mu mwezi ogwokusatu omwezi ogwokusatu nga 21 paka mu mwezi ogwokuna nga 19 March 21 paka April nga 19 mwe tuteekerera obwa jjajja Kiwanuka. Tugenda mu kisenge ekyokuna. Mu kisenge ekyokuna kye kimanyikiddwa nga eky'Abachwezi. Kichwezi kino kitegeeza ekisenge eky'ente ekikulirwa Ababogo era nga mwe mutudde obukongozi muno nga mwe muli jjajja Walumbe ne Ssekitaka Ssekiriba kya ttaka jjajja mu Bwawalumbe Kabaka bulamu akkiramu muno mu Bwawalumbe era nga abakongozi ab'embogo be balinganga abakulu b'ekisenge kino naye mulimu n'ebika ebirala ente mulimu abantu bangi abali mu class eno naye nga abakongozi abakongojja Kabaka segera abakongojja Kabaka kubanga jjukira nabagamba nti obulongo obusooka ye protons ne neurons. Kitegera bwe bulongo obusooka so abakongojja Kabaka Walumbe mu bw'obusirikale mu bw'obutonzi kyekino ekisenge ekimanyikiddwa nga Taurus kyekirimu embogo oba omuntu ogulinganga ndowooza gwa mbogo oba gwa nte. So y'ensonga lwaki mwe tusanga Abachwezi. Mikitegeera so tuteekerera ng'Abaganda Lubaale ono okuva mu gwokuna nga 2 paka mu May that is mu gwokutaano nga 2 okuva April nga 2 paka May nga 2 mwe tuteekerera Lubaale ono ow'Ekichwezi nga ffenna atukwatako ffenna abatudde ku butonzi ffenna si Baganda bokka naye buli kinnoomu. Kitegeera ekyo kisenge ekyokuna. So tugenda ku kisenge ekyokutaano. Ekisenge ekyokutaano kye kimanyikiddwa ng'ekisenge ekya jjajja Musoke. Kino kiripresentingibwa abakyala ababiri era nga mwe mutudde embeerera mu bwamaama Nakakande. Abaana we bakulira okusala okubeera nga bakula. Abantu amakulu mukimanyi era wano omuwala wakola ki wakoonera akagere. Kitegera naye nga mbeerera kisenge kiramba ekikwasaganya obutonzi. Omuzungu kyayita Gemini. Kikwatagana mu mbeerera si mu bakazi bokka naye ne mu baana
abalenzi. Lubaale ono tumuteekerera okuva mu Gwokutaano nga 21 paka mu Gwomukaaga nga 2, mu Gwokutaano nga 21 paka mu Gwomukaaga nga 2. Tudda ku kisenge eky'omukaaga. Ekisenge eky'omukaaga kye kimanyikiddwa nga ekya jjajja Wannema, nga kye kimanyikiddwa nga kansa. Kye mulabamu ekyenjaba. Jjajja Wannema yatambulira mu bwolufu era w'obeera ng'oteekeredde n'ojja ekizikiza mu bwakatonda bwo yafuuka kitinda. Lubaale ono tumuteekerera okuva mu Gwomukaaga nga 21 paka mu Gwomusanvu nga 22. Kitegeera. So that is mu bwa Wannema w'ofuulira w'okwasaganyiza obwa ne Wannema n'obwa Kitinda okusobola okubeera nga akutindira okubeera nga okula mu bwakatonda bwo. Ekyo kisenge kya mukaaga. Tugenda mu kisenge eky'omusanvu. Ekisenge eky'omusanvu kye kimanyikiddwa nga ekya abalongo ba Wannema, ze mpologoma oba omuzungu kyayitanga ekya Liyo. Ekisenge ekyo kiripresentingibwa empologoma. Omuzungu kyayita empologoma ya Yuda, naye nga zibeera zikwataganya obulongo obusatu obwa Wannema. Bwe bulongo obwa Musoke nga y'empewo, obulongo bwa Kiwanuka nga gwe muliro, n'obulongo bwa Mukasa. Kitegera nga ge mazzi. So tuteekerera Lubaale ono okuva mu Gw'omusanvu nga 23 paka Ogw'omunaana nga 21. Okuva mu Gw'omusanvu July nga 23 paka mu Gw'omunaana nga 21. Kitegera. Kye kisenge kimanyikiddwa nga Liyo. Tugenda ku kisenge eky'omunaana. Ekisenge eky'omunaana kye kimanyikiddwa nga Vigo. Kitegera. Vigo. Mu kisenge kino tujjukiriramu obwa Nnaalongo ffe ng'Abaganda, era wano bannaalongo oba ekitonde oba bonna ababeera bali mu teekoteeko eya love light kye tuyita love nga kiri separate ne light, kye bayita obwannamugereka. Buli kitonde ekibeera ekikazi kibeera kitudde mu bwannamugereka kubanga ye kisukkulumu mu bwamaama atuzaala ffenna, namugereka. Kitegera. Era w'obeera okebedde mu astrology kye tuyita astrology eyava mu kye bayita zoology, ensoma y'ebisolo n'entambula z'emmunyeenye zino. Waliwo emmunyeenye eyo weetuuka neeyita mu mmunyeenye endala ne bagamba nti Kristo azaaliddwa. Kitegera. Naye nga ffe ng'Abaganda oba mu butuufu bwakyo kiri nti wano obwa Nnaalongo we buteekerererwa okubeera nga buli ekitonde ekibeera kiri mu bw'ekikyala, kubanga jjukira buli omu oli musajja naye oli ate omukazi, oyina ekitonde eky'ekikazi ate naawe omukazi oyina ekitonde ekya bwassaalongo. Y'ensonga lwaki otuuka ekiseera mu busobi n'olaba ate nga okyalina oyiri bwassaalongo, kubanga obeera oli mu mbuzi, obeera olina okusooka okuggyayo kiri kye wali emabega. Kitegera. So kyekisenge eky'omunaana. Kino tukiteekerera okuva mu Gw'omunaana nga 22, Gw'omunaana nga 22 paka Ogw'omwenda nga 22. Kyekisenge obwannamugereka oba eky'obwannaalongo. Ekisenge eky'omwenda
kyekimanyikiddwa nga libro oba ekiripresentingibwa minzaani kyekyobwenkanya nga muno mwe mutudde jjajja Ndawula. Ekisenge kino kyekituddemu obwandawula nga bw'obwenkanya. Tukiteekerera okuva mu Gwomwenda nga 23 paka mu Gw'ekkumi nga 22. Ogwomwenda okuva Ogwomwenda nga 22 paka Ogw'ekkumi Ogwomwenda nga 23 paka Ogw'ekkumi nga 22. Tegeera. So kyekyo ekisenge eky'omwenda. Tugenda ku kisenge eky'ekkumi. Ekisenge eky'ekkumi kyekimanyikiddwa nga Scorpio oba ekiripresentingibwa enjaba. Ekyo ffe ng'Abaganda kyekimanyikiddwa nga ekisenge eky'abalongo ba Mukasa. Abalongo abali mu nnyanja oba ab'omu nnyanja abatambulira mu nnyanja. Be balongo bajjajja Mukasa. Ekisenge kino oba tuteekerera ffe ng'Abaganda oba nga Abalubaale ffenna mu nsi kubanga ffenna tuli kimu, vampires ezaatwawula, kiteekererwa okuva mu Gw'ekkumi omwezi Ogw'ekkumi nga 23 paka Novemba nga 21. Ogw'ekkumi nga 23 paka mu Gw'ekkumi n'olumu nga 21. Tugenda mu kisenge ekya 11. Ekisenge eky'ekkumi n'ekimu kyekimanyikiddwa nga eky'abalongo bajjajja Kiwanuka n'Eddungu. Kyekisenge ekya Kiwanuka n'Eddungu. Kino ekisenge mwe tulabira abantu oba kiripresentingibwa abantu oba omuntu ali nga kitundu muntu kitundu ndogoyi, era nga kyekiraga obwaddungu n'obwassettale. Ekitegeera obwaddungu n'obwassettale. Kisenge kiramba ekitwala obutonzi, kyekyo ky'olabako akasaale, era w'obeera ng'olabye engeri we kiri mu butonzi bwakyo kiraga w'obeera nga olaba engeri emmunyenye we zeesengekamu zigenda zigatta omusajja ng'akutte endege, ng'akutte olutuula ng'aliko endege era ng'akutte n'effumu lye erya bwaddungu. Kitegeera. So jjukira ekintu kyonna ekibeera kitaawawulwa kibeera kitudde mu bwa Kiwanuka. Ensonga lwaki tulaba wano nga omuntu yabeera teyakolebwa mu butuufu ffe nga bwe tumanyidde, n'abeera nga ali kitundu muntu kitundu ndogoyi. Kitegeera. Mu Muzungu kyamanyi nga Sagittarius. Kitegeera. Mu kisenge kino tukiteekerera ng'Abaganda okuva oba ng'abasamize okuva oba ba light workers okuva mu Gw'ekkumi n'ogumu nga 22 paka mu Gw'ekkumi n'ebiri Desemba nga 21, okuva mu Novemba nga 22 paka Desemba nga 21 we tuteekerera ekisenge kino ekya abalongo bajjajja Ndawula n'obwaddungu. Ekisenge eky'e12 kyekimanyikiddwa nga Capricorn nga kiripresentingibwa embuzi. Wano mwe muli obulongo bwa Kabaka Bulamu. Kitegeera. Wano mwe wali obulongo bwa Kabaka Bulamu bwe tuteekereramu.
oba mu butonzi bwe butambuza oba mwe balina okubeera nga obutambuliza. Tuteekerera obulongo buno okuva Desemba nga 22 paka January nga January nga 19, okuva Desemba nga 22 paka January nga 19 weewaawo. So ebisenge bwe bityo ffe ng'Abaganda wetubikola ki wetubitambulizaamu lubaale waffe. Ndowooza mwami Seremba nsobodde okubeera nga nkuddamu weewaawo. Mbadde nkusaba mu kiseera kino kye tulimu eky'amakyusa, bakama baffe batusabye okusobola okubeera nga tukola ebintu bino wammanga. Abatannaba kubeera nga mutwala obudde sonyiwa abo bonna abaakusobya, si mu bulamu buno bwokka naye mu bulamu bwonna obw'emabega, we waliko omusajja, we waliko omukazi, we waliko ekisolo, kubanga ne mu bisolo byennyini waliyo era okulwana. Gwe temulabangako enkoko zirwana, temulabangako ebinyonyi ebirwana. So oyinza okubeera nga wali mu kinyonyi n'olwana ne munno, oba nga waliwo ekyabanyiiza ne mulwana. So ebyo byonna olina okubeera nga osaba ekisonyiwo, ate naawe kennyini ne weesonyiwa ku ebyo bye wakola obubi, ate si ku ekyo kyokka n'okubeera nga osaba okusaba ekisonyiwo, okusonyiwa n'okwesonyiwa. Kitegeera okusaba ekisonyiwo, okwesonyiwa n'okusonyiwa abo ababeera baakusobya. So abatannaba kukikola tusabiddwa tukikole mu bwangu. Tegeera that is ate ekiri very important, abo abakkiriza nti kitaffe Tonda ne Maama Namugereka y'abazaala era bali bakatonda era baana ba Katonda, si abo abagamba nti kitaabwe waabwe ye kitaffe Tonda ne Maama Namugereka. In fact ye taata yekka Tonda naye ate yazaala omwana omu. Abo babireke bajja kusooka kumala kuyiga. We baligaana balibeeranga mu bulamu obw'obutakula, kubanga kulibeera kusalawo kwabwe oba kugenda kubeera kusalawo kwabwe. Kitegeera. Ekirala tusabiddwa okusobola okubeera nga tujja enzikiza mu bulamu bwaffe. Tuteekerera ffe ng'Abaganda Lubaale okusobola okubeera nga tujja amasannyalaze amabi oba kye tuyita enzikiza mu Lubaale waffe, naye ku lw'obubuze obwajja mu nsi bantu bangi nnyo ababeera abaabula, naye ng'ekiseera kye tetulina kitono. Tusabiddwa okusobola okubeera nga tuyogera ebigambo bino. Gwe nga omwana wa kitaffe Tonda ne Maama Namugereka, yogera ebigambo bino wammanga nti ndi kitangaala era ndi mwana wa taata Tonda ne Maama Namugereka. Nsaba ekitangaala kisobole okubeera nga kitereeza ebyo bye nasoba mu butonzi bwange, era kikomyewo obudde bwange obw'obulongo bwange obw'olubereberye, era ekitangaala kitereeze ebyo byonna ebyansobako, kijjemu ekizikiza ekintuddemu, kikomyewo obwakatonda bwange mu bw'ekitangaala n'okwagala ng'obusika bwange obw'obutonzi bwange. So ekyo tusabiddwa tusobole okubeera nga okikolanga buli lunaku. Gwe kennyini osobole okubeera nga ogeneratinga amasannyalaze agagenda okukendeeza amasannyalaze ago. Naye ekisinga obukulu mu bwonna, abayina abali ewaka mugende muteekerere ensonga z'abakama baffe ng'Abaganda, bwe tutyo bwe tuyina okweyisa. Naye bino tubibawanga just panado. Kitegeera, kubanga abasinga muli mu byeyo, abasinga temuyina abantu abali ewaka beerokosa, kati temuyina kyakukola. Naye nga
woofunira akadde naddala woolabira nga beexposinze engeri ebintu byonna bye mubadde temumanyi mu nsi, engeri amadiini nga we baakolebwamu, we babyeexposingira. Nkusaba dduka na mbiro dde ewaka, tandika okuteekawo obusinziiro, tandika okuteekerera nga newankubadde neeno panado naye kyandibadde kirungi nnyo okole ne mu nsonga eyo owone okubeera nga maybe ofeesinga consequences kwezo zennyini ffeffe nnyini zetweteekamu okusinziira ku bujeemu bwe tuzze tukola, kubanga babadde batuwa obubaka naye nga tetufaayo. Kitegeera. Ekirala ky'olina okubeera ng'okola buli woozuukuka oba buli w'oba ogenda okwebaka, yisa omuliro ogwakakobe mu mubiri gwo. Omubiri gwo guno osobole okubeera nga guyokya ebirowoozo ebibi byonna ebiba bizze mu butonzi bwo, kubanga by'oba olowoozezza ate bisobola okufuukira obuzibu ibiri ebeera ebibi. Naye ebirowoozo ebibi, omuliro guno ogwakakobe oba kye tuyita violent light gubeera guyamba okubeera nga gwokya amasannyalaze ago amabi, then n'osigaza malungi gokka. Kitegeera. Ekirala okuwonya oba program ez'okuwonya zino, waliwo ebitanda ebigenda okubeera nga bigabibwa mu maaso, naye ndowooza tujja kusooka tumaze ddala kuva mu event ey'amakyusa ebimanyikiddwa nga medbeds, bigenda kugabirwa nga bisobola okubeera nga bijjanjaba, otuula mu butuuzi ne bikujjanjaba. Then maaso eyo ffeffe nnyini bagenda tusomesa engeri y'okwewonyaamu ng'oyogera bwogezi, naye kyetaagisa ebbanga panvukokko. Naye ffe meanwhile bagenda kuba nga batuwa medbeds already eziri in place. Ekisooka, step esooka, vampire zo zasobodde okubeera nga zonna ziggwawo, tusigazza bakozi baazo, babulooka baazo, kubanga amasannyalaze agayingiddewo tegazisobozeza kubeera ku sseŋŋendo. Kati bajjajjaffe bali kuteekawo kye bayita belt ey'ekisiikirize nti vampire ezo bwe zityo zibeera nga ziyagadde okuddamu okukomawo wano, zibeera tezikyalaba. We zijja ne zikomawo okukomawo kuno, zibeera ziraba nga planet terina bulamu ate eri empty, zibeera teziraba bakatonda baba batuddeko. So kye tuli okukola ye belt eri gye nabasomesaako ey'okukola blanket ey'ekitangaala, budotsi buli bwe nabalaga gye tuyita light net. So eyamba nti ekitonde kyonna ekitalina permission okuva eri bajjajja abatwala obutonzi, we kiyagala okujja kibeera kiyita mu poto ne kyesanga nga planet teyina bantu yo. Yensonga lwaki mubadde mulaba nti zino vampire we zibadde nga zigenda nga basanga nti planet ebeera empty, naye tebeera empty, ebeera just olina kubeera ne special codes eza poto nezisobola okukusobozesa okubeera ng'olaba ebiba bitudde ku planet eyo. Weewaawo. Ekirala, waliwo obubonero obw'amasannyalaze ago. Abantu tufuna emigongo egiruma emingi nti amasannyalaze mangi, so temutya. Nnywa nnyo amazzi n'okulinnya wansi, ojja kgenda okustabilizinga, then n'okwebaka kowola bajjajjaawo basobole okubeera nga balansinga amasannyalaze ago. Naawe kennyini lya ebibala n'okunywa amazzi mangi, muve ku nnyama, muve ku kintu kyonna ekikolagana ennyama ng'ennyama, kubanga erimu amasannyalaze agakizikiza mangiko. Weewaawo. Bwebwo obubaka bwe mbadde njagadde leero okubeera nga mbatuusaako abazzukulu ba jjajjange era baganda bange era abaana
batata Tonda ne Maama Namugereka obwo obutonzi bwe tugabana ffenna nga bakatonda abatudde ku sseŋŋendo eno weewaawo. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abaawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Okusindikira omutima gwange akuume.